Mbaaniriza nnyo okusenga 5256 nga bulijjo. Olwaleero nzize kujjanjaba bakyala bano, sirina fiiringi, sirina mazzi. Eno vidiyo oba mwami nga gwasoose ogibikkula, omulamwa gwayo ogwaleero gugenda kubeera gw'abo abakyala bannabukalu. Naawe walinza okuba ng'oyagala kulaba ku mukazi wo ng'amaazi k'amazzi. Kino ekintu tekiri ku bakyala bokka. By the way, nga n'ekyo tukivuddeko. Ngenda kukola ne vidiyo by the way genda okubeera eno nga y'abasajja. Abasajja mukimanyi nti wali abasajja abakalu. Bannange wali abasajja abakalu twafudde dda. Ngenda kukola vidiyo kummwe abasajja abakalu. Oba mulowooza abakyala bokka be bakalu, simanya nabukalu ne mututuuma amannya mbu nabukalu. Omusajja waliwo abasajja nga naawe oli mukalu n'otandika okuzina munno okuva watandise okumuzina paka bw'onaamala ng'amazzi agagenda okuvaamu ge mazzi g'okumala. Mumanyi ebika by'amazzi abasajja bye bafulumye. Bw'oba musajja ng'ofulumya ekika kimu nga kyekyo kyakumala, naawe nno weekebere era weetereeze. Abakyala ebiseera ebisinga mbagamba nti omuntu omukalu ebiseera ebisinga taba na fiiringi. Fiiringi n'okubeera ng'olina amazzi g'omumana bitambula bibiri. Tosobola kuba n'amazzi tebakulimba nga toyima oba ng'olwawo okuyima. Kubanga waliwo abakyala ababeerawo omusajja ne bw'amunoonya n'amukwatawa n'amukola atya kankubuulire nga tasobola kuyima. Wabula ng'alina kwefuula nti ayimye omusajja ayingire, kyekyo kye bayita nti omukyala mukalu, nabukalu. Kwegamba gonna bye bakwata tovaayo kwovaayo. Waliwo bano abayima kwegamba ne gajja ne gamala ne gakala abo balala, naye waliwo bali nga bakalu bakalu. Kambabuulire kiva ku fiiringi, bwagazi. Omuntu atalina bwagazi tasobola kubeera ng'ayima. Tasobola. Ate era tasobola kubeera n'amazzi. Nze nno ngenda bagamba ntya. Omuntu yenna yenna gw'ali eyo ng'owulira oyagala okubeera nga ofuna obwagazi. Omuntu yenna yenna ali eyo ng'onoonya amazzi g'omumana togalaba. Eno vidiyo yiyo. Omukyala oba omwana omuwala ojja kunfunira ekiyondo ekyeru. Ebifaananyi bino ngenda kuba mbikozesa era mujja kuba mubiraba. Ngenda bateerako ndowooza amannya. Ojja kunfunira ekiyondo ekyeru, bw'oba tokimanyi osobola okubuuza. Ofune akaddo ke tuyita mukasa. Akaddo ako kabeera n'akamuli nga kayero, kamuli kaba kayero bwe katyo. Ofune akaddo ke tuyita oba omuddo gwe tuyita kimanamana. Omuddo guno so nagusomesaakokko naye nga ngusomesa gwokka. Leero ngenda gusomesa nga tukugasseemu. Ndowooza gyonna emiddo gye mmenye mukimanyi nti mumanyi emigaso gyagyo. Omuddo ogwo gwonna gwemenye osobola okugunywa gwokka, naye ate osobola okugukozesa ng'ogukozesa ng'obitabise. Kati awo gwe njagala ombuulire oba obitabise olowooza kiki ky'ofunamu. Bw'omala okunfunira emiddo egyo esatu, ogenda kunnyamba osooka ogyozeeko bulungi. Ebiseera ebisinga mbalagirira eddagala, ogenda n'olinoga ku nsiko n'otandika kukozesa oba kuyenga oba kukola biki nga toyozezzaako. Eddagala lino libaako obuwuka oba bacterias. Abakyala twemanyi enkula yaffe. Mulina nnyo okwegendereza ekintu ky'omuteeka mu mibiri gyammwe. Ogenze kwejjanjaba oba onoonya kirala ate ofunyeeyo kirwadde kirala. Oyongera ku bizibu by'oyina. So ogenda kunfunira emiddo gino eno gyozeeko bulungi. Bw'omala okugyozaako fumba. Bw'omala okufumba nnywa. Bw'omala okufumba njagala oliteeke wali liwole. Osobola okubinywa nga byokyo oba osobola, naye ebintu bino biba bizitowa. Naye ng'ate tebikaawa, kye kirungi kyabyo ky'oba olaba osobola okubinywa. Just biba biseerera ate nga bizitowa nnyo naye osobola okubinywa. Tebikaawa. Bw'omala obifumba n'ebiwola osobola okunywako ekikopo kimu ku makya, ekikopo kimu olw'eggulo. Njagala nkubuulire singa onywera ebintu bino wiiki emu, amazima Katonda mu ggulu n'oŋŋamba nti amazzi gakyakubuze, ng'obinywanga bwe nkulagiridde, kitegeeza oli mulwadde. Olina infection yeetaaga okusooka okujjanjaba kubanga ekyo nabagamba nti ebintu bingi nnyo ebiviirako abakyala okukala. Tolowooza nti osobola okuganoonya bw'otyo nga oli mulwadde n'oŋŋamba nti ojja kwejjanjaba. Nga tukyalina ku ekyo, mugenda ne munoonya eddagala ly'amazzi n'ogamba bannange nalinywedde terikola, owalinywedde terikola. Gwe bw'ogenda okufuka emirundi emeka olunaku? Omuntu alina amazzi osooka kumanya nfuka emeka? Omuntu afukaafuka ebiseera ebisinga nga tali mulwadde nti infection y'omufuso baki aba n'amazzi mu mana. Gano amazzi geego amazzi ge tufuka. Mumulowooza amazzi gavaawa? Gali mu mubiri gwo.
okitegeera amazzi gali mu mubiri gwo buli embolo bwekuyingira neekuuta waliwo weekuuta kumpi ne gallbladder omusulo gye guterekebwa buli bwekuutawo neekuutawo ekivaamu ye muntu okufuka oba okunnyaala amazzi ago ge tuyita aga splash oba aga tap water naye munnange mwe temukimanyi ekyo so mweyigiriza okunywa amazzi abakyala mweyigiriza okunywa amazzi agabuguma mweyigiriza okunywa amazzi nnyo naye osanga omuntu nga gamanze nnywa girasi z'amazzi 2 olunaku actually waliwo n'omuntu asobola okumalako olunaku nga tanywedde yadde girasi y'amazzi naye nga takirealizinze nti taginywedde akeera ku makya n'anaaba n'ayambala n'agenda n'akola sawa za breakfast n'anywa caayi sawa z'emmere n'alya emmere n'anywerako kajuyisi oba n'anywerako kasoda n'agenda n'abeera olweggulo n'anywa kacaayi olweggulo n'akomawo caayi ono mulungi naye kuba abaako amajaani ate caayi omulungi yoyo ataliiko majaani osobola oteekamu kasukaali katini n'onywa oba omutateekamu sukaali n'onywa amazzi go nga gabuguma so nga tuzze ku ddagala lyaffe mala okulifumba nywa ne bw'oba omanyi nti ogenda kusisinkana mwami wo olwaleero osobola okubifumba ogenda musisinkana tugambe enkya leero bifumbe nywako ekiro ng'ogenda kwebaka nywako ne ku makya nywako ng'ogenda okumusisinkana essaawa nga 2 emabega nga tonnatuuka mumusisinkana ekikopo kyo kiramba nywa tampeko yo gikuba wali gosirike ojja kumbuulira baneka nkubuulira ojja kufuka amazzi naawe weeti ne bw'onaaba tofunye gano eno gano agasammuka naye ojja kulabawo ekyenjawulo nti at least obuliri nabutobezza naye abakyala ne mwezina kale waliwo abo nga bo si bakalunnyo naye ne mwezina essuuka n'ebeera nga etalina kigibaddeko tewali kibaddewo kwezina nabakyoko gano amazzi tetuganyonyeza basajja bokojja gamanze bannange ze nakoowa omusajja yamanyi omusajja ne bw'okola otya ajja kuleka tobikolera musajja awo omukolera ensobi ne bakulagira eddagala n'ogaana oddikosa owooza omusajja ne bw'omukolera kyajja agenda omusajja si gw'obikolera obyekolera gw'omanyi webinyuma nga nawe kennyini onyumirwa ebiseera ebisinga mulowooza nti musajja ekayika yalina okunyumirwa lwaki mwedinaayinga omukisa bannange okwezina kunyuma bannange femundeke okwezina kunyuma nga bye bakuzina naawe obiwulira naawe obifiiringa naye omuntu okuzina okwejjako obwejja nti kamuzine just nga naawe omuwa just banayita ebinyuma so abakyala mwefeeko fumba eddagala eryo wammanga linywe ojja kuba omubuulira results zonaaba ofunyeeyo gwe wena eno audio gy'oba ogisanze ba video manya evudde ku Senga Face 256 yangu ku channel yange ku YouTube searchinga ojja kuba ondaba butereevu then mwabakadde mwebale kwekuumirako mwabapete mwera subscribinga likinga no commentinga mbaagala nnyo temujjanga okwo omukama abankuumire alina ekibuuzo kintere mu comment section nja kuba nkuddamu wonna wemba nkirabidde mu kaseera konna oba oyagala tukole video nga tukyogerako naye mba nkisobola mba nja kukola video ayagala okwogerako nange privately era osobola okomentinga mu comment section nja kuba nkuterawo ennamba oncontactinge oba nze osobola okuntera whatsapp namba ero nga Senga noonyaako nja kunoonya tofaayo mmanye ekizibu kyo kyonna ekikumenye banaye tosirika sometimes osirika n'ekintu nga ate waliwo asobola okutaasa era kyesiinaako magezi nja kugamba nti kino kinsusse kyeninako amagezi nja kikubulira oba kyeneetaaga okusindika ew'omulala oba okurekomendinga era nja kugamba ngezaako gundi